kale nga tutandikidde wano nga tuyingira Easter season lunaku lwali lwa mukaaga nga timu kyekiriwo abawuliriza ba programu eno gy'oliko akadde kano tulina WhatsApp group gye twasobola okuba ate nga tutandikawo wakati ku bawuliriza abaffe abaddala era WhatsApp group basobola okuba ate nga beekolamu omulimu ogw'amaanyi bagamba katukyayire ku bannaffe oba oli awo abaafuna obubenje abamenyeka amagulu era ku lunaku olw'omukaaga twagendako sayidi z'e Kaswa oyitawo kyabakuza ew'omukyala gwe bayita Nabukenya ayunga bamenyese ensonga eyo nitusobola okuba ate nga tubalambulako twabasangayo nga gye bali ne tubazzaamu essuubi nga bw'omanyi nti enteekateeka Easter kuzzaamu bantu ssuubi n'embeera eyo esobole okuba ate nga tubagumya nti byonna bijja kuba ate nga biggwa era nga bannaffe abali e Kaswa gye bali famire zaabwe abamu baali ba booda abamu baali balikola emirimu egy'enjawulo naye kati akadde kano batambudde myezi 2 3 4 magulu gamenyeka mikono gyamenyeka oba oli awo naffe timu kyekiriwo wetwasobola okuba ate nga tusalawo twebaza timu kyekiriwo yonna nga bwe yasobola okuba ate nga etambuza ensonga zonna bwe zatambula wabula ku awe Kaswa tulinawo munnaffe bamuyita Bob Swaga era ab'ebidongo njagala okubeebaza bangi bamuyambyeko mu nteekateeka eno okuva yatandika bwe yafuna obuzibu obwo kati myaka agenda myaka nga2 naye kati wano e Kaswa yakamalawo myezi 4 naye kati enjawulo weeri oba oliawo twebaza ab'ebidongo byonna abasobodde okuba ate nga bayambako Bob Swaga mu mbeera yonna abamukubidde ku masimu okubalaga nti bakyali naye mu mbeera yonna kale bwe twayogerako nabo embeera yali bweti bwe twasobola okuba ate nga tugendayo sayidi z'e Kaswa nga tiimu kyekiriwo twatandika n'omukyalo ono yabayunga twayogerako naye kati ni wano bana aba Sentinel Radio tweyanziza nnyo tweyanzeege amannya nze Nabukenya Anet omukyalo omuyunzi w'e Kaswa basinga bampita omusawo naye ndi muyunzi ekyamazima nyunga magumba b'amagulu b'emikono ab'emigongo pulogulamu ki ekiriwo mwebale twagala mwebale tubeerawo tubawuliriza nnyo abanike mwebale nnyo weebalire eddala byonna webale n'otuweereza obulungi era tubasubira njiwuliriza nnyo buli weziwera 8 bwezi nziwuliriza mpuliriza asobola kukyusa tera n'abalwadde bange mbakuutira okuwuliriza abanike twaziza nnyo tweyanzeege bana abalwadde bange okubawa Easter nange mwennyini mutulese mutukozeemu omulimu tweyanziza nnyo tweyanzeege kale ye mukyalo oyo bamuyita Nabukenya akola omulimu ogw'amaanyi okuyunga oli abo bannaffe abafunye obubenje Bob Swaga twayogereko naye n'atubuulira owakulwa timu kyekiriwo ono ye yakuliramu enteekateeka bamuyita Fred Yanga abatimu kyekiriwo abagiwuliriza banike pulogulamu gyaweereza tandika ku 8 paka ku 10 omukulu ono yatuyisizaamu ye okuwulira eddoboozi lye n'atugala tugende tulambule ku bannaffe abalwadde waliwo ne bannaffe abali ewala batasobodde kujja naye ng'era basobodde okutoola ke batodde kenti mubaawo naye kale bantumye babasaasirireko amina tweyanza nnyo tweyanzeege naffe obubaka bwaffe buno butuwadde tugenda tuyisa mu mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo n'okutugumya nti nammwe muli wamu naffe nze Fred Yanga nengo omukulu CEO abanike ye buli kimu amina yebale kutubeererawo ye buli kyolaba wano ye buli kimu yebale kutubeererawo naffe tumwagalanyira n'abalwadde bwe babeera eno mbakuutira nnyo okuteega leediyo ne bateekako abamu badde bampulira bulizi nga babeera mu nnyumba eyo babuuza nti naye Bob Swaga yaani nga bawulira ku leediyo boogera tasobola kusituka kuba bw'ojja wano musawa kuteeka mu mataffaali okumala omwezi mulamba nga tofuluma bweru naye ng'owulira omuntu atambula ebweru oba bamwogerako naye nga tomumanyi naye ng'eddoboozi ate baliwulira ku leediyo naye nga ndi mulumu eddako kitegedde kale yembeera eyo Bob Swaga twamubuuza kuba kati omu abadde basinga okumbuuza Bob Swaga eyakubwa generator kati myaka 2 takyasobola kutambula naye mukama oba oli awo agenda amuddiramu mu mbeera kati akadde kanatandise okusimbula yatugambye bw'ati naye kati okusinziira bwe nnali najja wano nga ntambulira mu kagaali kati ne ntandika okukwata emiggo nga musawo bwankolako kati ninamu n'essuubi natandise n'okukwata akagga akamu nsobola okukatambula mbazeewo emyezi 4 n'ekitundu ate obulwadde bwo nagenda okujja wano nga maze emyaka 2 nga nfunye accident kati mu myezi 4 n'ekitundu nfunyeewo enjawulo nsobola okutambuza emiggo 2 nsobola okutambuza akagga akamu
ate wali nga mbadde mbeera mu Kagaali. Kagaali nakagabye era okubeera omugumu n'omugumiikiriza kirungi. Enjawulo mbadde nsaba Mukama Katonda, omanyi byonna bya Mukama Katonda, nakuba mugumiikiriza kuba kusomooza kungi kwe tuyitamu n'okubeera omugumu, naye nze mbadde nsaba guno omwaka guba ogw'okuganja nsituke entambule n'akagga akamu ne bwe naasigala nkayina. Kale nga tukusabira embeera eyo, wabula yatunyonyodde ku mbeera oba oli awo bannaffe abo embeera gye batera okuyitamu gye mutamanyi wadde. Bw'aba tannafuna mu mbeera ey'okusomoozebwa nga ffe gye tulimu wano, tasobola kumanya nti abantu bakola ki, babaako n'obuzibu, banyigirizibwa. Naye kati wano okunyigirizibwa okusinga kuba mu byakulya ebikozesebwa mu bulamu ebisinga okubonyaabonya abantu. Kuba ye omusawo akusalira ssente ezize ezibeera awo, naye ebikozesebwa by'omala ebbanga l'ova wano bye libeera ebingi. Ebyo ebibeera ebingi ebyo bikozesebwa, era abamu batuuka n'agenda nga alemereddwa olw'okuba ebikozesebwa tebikyamumala, naye ng'abadde tannatereera n'asalawo agende ewaka. Era olunaku lwe baba wano lwe batuyunga baba bangi nnyo, kuba bayunga ku Mmande n'Olwokusatu n'Olwokutaano. Kale tubuulidde ku mbeera nti waliwo ekyabasumbuwa ng'eno. Singira ddala okutawaanya wano, kuba oli agenda n'abeera ng'alina omujjanjabi we nga maama we ng'akuze mu myaka nga tasobola kunona mazzi gye gali ku luzzi wansi eyo oba okwambuka eyo mu ttawuni, ng'asinga tuba tufunye tanka ng'eri wano, amazzi ge gasinga okubonyaabonya abajjanjabi wano. Bw'oba okyali munda oba ng'osobola okweyamba, osobola okugula emiggo. Bw'ogula emiggo egyo n'ogikozesa ng'otambula, emiggo egino egy'emiti bwegi, bw'oba ng'ozze nga egira egy'ebyuma gya bbeeyi ekisinga, kuba kati kino egy'emiggo gino kuba osobola okugutambuza, omala okugutambuza n'okwata akati kano akamu n'ogenda kweno stage ng'omaze okukwata emiggo ebiri n'okwata stage y'akano akati. Guno omuggo ogumu oguwali mbwetaavu oyo abadde munna abadde mu nnyumba nga tafuluma, naawe n'ogimuwa n'asigala ng'akola ki, ng'agitambuza. Kale yemu ku mbeera bwe twasobola okuba ate nga twogerako nabo mu nteekateeka eyo gye twaliyo nga 19. Twebaza ttiimu yonna gye twatambula nayo, twali ne Fred Young, waliwo DJ Raga Emma, Abedi Makanika Mukida, Edwine Birangirange. Nebaza ne ttiimu yonna yasobola okuba ate nga ttiimu ya Kyekiriwo. Tulinamu Alanirison, tulinamu Dennis Renda, Birangirange, Ingenia Mbaga, Sendawula Henule, abo bonna bakola kyamaanyi. DJ Mike Wabiba Sound akadde kana ali side Kuwait eyo, waliwo Monica, waliwo Abdo Waketu, Raga Emma, Sebyanze Livingstone, Semwanga Ronald Bukenya Ekiju, waliwo Suna Munachote n'abakule Joshua Jajja Kamali bali Edwine Mukiga, Alex Malembo baliko Webaka Muwonge Baka, waliwo Vanessa Wako Salim Kenny, waliwo Ken Vibes, waliwo Emma Kuchomaze, waliwo Medi Matishan Mutebi Mike Manzi ne timu endala. Be bamu ku abo abali ku tiimu ya Kyekiri abasobola okuba ate baliko mu nteekateeka eyo wakati nga tugenzeeko side z'e Kaswa bwe kibyatambula.